you be there ng'ogamba nti buli kimu okirabye buli kimu okiwulidde ne wabaawo ekijja ekikukakasa nti wallahi tolina kyewalabye. Sister atuwa story ye ng'ali mu relationship n'omulenzi alaba obulamu bwabwe butambula newankubadde akasente tekanawera naye nga waliwo kyatategeera ku gaayi we. Gaayi agenda okudda ewaka ng'alina amasimu mangi, amasimu agakozeeko, agamu kwe gali amala gali off, amugamba nti bulijjo osanga ng'eri ono gijjeko. Mu bufunze sister abigattagatta agenda okuzuula nga Gaayi gwe bali naye mu relationship mubbi. Va mu kunyakula obusimu ogende ku bano baggayi abakubira abantu tukubidde okuva mu Airtel okuva mu MTN wawangudde akasente. Alina ekibuuzo ku nkomero ya byonna kubanga Gaayi awulira amwagala. Ojja kumuwa amagezi ng'omaze okutegeera obujjuvu bw'emboozi yonna. Kitundu kyakubiri ekya story ya Jjo. Story eyasoose oba ekitundu ekyasoose yabadde anyumya ku bulamu n'omusajja bwe baayagalana emyezi 8 naye nga agalinga amaka gaabwe emmotoka. Sex gusekera mu mmotoka for 8 months paka lwe yazudde nti Gaayi mufumbo. Katumaleyo bino byonna tubigatte. Nga nze ne mukwano gwange oyo tuyina eri endowooza omusajja ffe abalina okukola ki omuzimba. Tolina kufuna nnyo omusajja mugagga nnyo abo abagagga sente tomanyi gye baba bazikoze, maybe waliwo omukyala gwe yakoze naye n'amala n'amwefuulira nga bye bituli nnyo mu mutwe nga tugamba ofuna ng'omusajja wo nga mukozi nga muyirivi ng'olaba afaayo nyweza kintu kyo mukole mwenna. Nga zeze ndowooza nnyo ezitubeera nnyo mu mutwe nze n'oyo mukwano gwange. Kati olunaku olunasooka okugendayo namunyumiza mukwano gwange ebiriyo n'angamba awo si wabi Jackie. Ne mugamba n'angamba kati ogenda okukola ogenda omaleyo wiiki. Bw'omalayo wiiki ng'oli naye omwetegereze olabe biki. Dukyali olunaku olwasooka tetulina n'ekimu kye twakola bwe nagendayo. Ne tubeera nga tunyumya ku ssimu era twamalanga like omwezi mulamba nga tunyumiza ku ssimu kwokka. Kati ne mugamba nno ngenda kujja eyo maleyo wiiki. Nasooka n'angamba kati jjajja ogenda mugamba otya? Jjajja ogenda mulimba ki wiiki? Nasooka n'agaana kali n'angamba nnaku nnyingi nnyo jjajja ogenda mugamba otya biki. Ne mugamba gwe tofaayo nze ekyomugamba nakifunye nze njagala kujjayo maleyo wiiki. Nga taba mubi nga nnemerako nga ngenda nga malayo wiiki g'amazima. Wiiki gye namalayo teri ssimu gye nalaba emukubirwa oba nga akukuta naye we natuuka ewaka ewuwe like ennyumba zaali zibeera mu kikomera nga zaali ennyumba 5. Kati ng'eno ensooka nga yeeyiye. Kati nze we nasooka okujja yantwala mu nnyumba eri esemberayo ddala. Ennyumba esemberayo ddala yali ya muganda we kuba ye ne muganda we baali bapangisa ku nnyumba ze zimu. Kati ennyumba eri eya muganda we yalimuko ku bintu TV, mufaliso, bedi cover ng'ebintu birabika bulungi nga bimanyi ebyabavubuka. Naye ng'eno ye enesooka yali nga just erimu TV kino kibuto zino zikabada zino ate nga talina bedi cover ina just suuka na mufaliso kwegamba nga mwebaka empewo n'ekukomoota musuuka. Esowaani ng'erina esowaani zaali 2 ate nga nazo za muganda we. Ebikopo kale ng'ebikopo bya muganda we ekidomola kimu ebbaafu emu. Kwegamba nga talina nnyo bintu. Wiiki eno gye najja okumalawo we yandagira ddala ewuwe nga talina nnyo bintu. Namugamba tofaayo nga talina na mu nnyumba kapeti. Namugamba tofaayo tujja kukola mpola twezimbe biki. Kati wenalaba ewuwe nemalawo wiiki ng'amanyi okundekera ssente 15,000 za kulya n'engula ebyokulya. Kati ekyeggulo ng'ajjawo n'ebyokulya. Kati ekyemisana nandekera 15,000 n'enjiyayiyawo. Kati nga
ka omulimu gwakola nze ngumanyi nga mmanyi atunda ngoye mu kibuga. Kati eyo wiiki we yaggwako nenzirayo ewaka nemmala nenfunayo olunaku nenzija nemmalayo ennaku zaali 3. Ezo ennaku 3 zenajja okumalawo olunaku olwokusatu olunaku olwokubiri kyava ngamba landiroodi amanja biki naye ngenda ssente zifuna. Nze tewali buzibu nga landiroodi ajjaako nkonanga wendi nemmona ngamba mugambe siriiwo nagenze kukola biki landiroodi mugamba akwate amasimu gange anziremu message twogere kumbe ali mu nnyumba amuwulira. Kati kola olunaku baali balina gye balaga bo ne bakyaliire kumbe nga alinayo obulimu bwe ebbali buno busaidi job baali balina gye balaga ye n'emikwano gye ne baganda be kuba baganda ye bonna guno omulimu gwe bakola. Kati gino emirimu gy'okukola mu tawuni egyo ez'engoye bakasitoma beebulizaako mebulize baleme gamba omuvubuka oyo nga alina ssente naye nga takola okitegeera. Kati mba ndi awo nangamba nga olandiroodi amazaga nangamba kanaabe nyinako gye ndaga naye nja kuba nkomawo saawa yonna ko nze tewali buzibu. Ng'ayambala bulungi ng'agenda aba yakagenda dakiika saawa zaalinga 2 nga yakagenda. Omusajja ng'akomawo n'amasimu gali amasimu 7 ng'asooka ng'ankankana nga mugamba asooka oleke otunda masimu okola ki? Nali manyi otunda ngoye munaye tojja bitegeera simu sino sooka oziggyeko zonna ofune woziteeka ozikweke kanzije kankankana kuba nayinako boyfriend ng'oyo boyfriend ogw'omulimu ogwo gwe yali akola. Kati ng'oyeye nga kiwaddiire nkimanyi ye nga nkimanyi ogw'omulimu gwakola nga bagenda eyo like mabaale eyo biki ng'ogw'omulimu ngumanyi. Era bwe yaleeta amasimu nasooka neetya neŋŋamba mukama noono naye gwompadde naye guno omulimu gwakola nensaba mu mutima neŋŋamba mukama naye gwompadde biki nensaba mu mutima nga yakagenda bw'ati kuba yansanga ndi mukwoza ngoye nga nzuukuse. N'addayo n'agenda kati yakomawo akankana n'angamba badde bankutte biki nemugamba sooka onnyumiza nemugamba biziga n'amasimu kati omulimu gw'okola ngutegedde taata onyakula amasimu taata sooka ombuulire. Nemugamba tonkweka ngamba buli kimu. Nasooka nenneekalakaasaawo nga ye mubimanyi ebyabakyala nenneekalakaasa nangamba kakkana nannyumiza buli kimu nangamba naye nange gwenkola sigwagala naye essaawa yonna ngenda funa omulimu mu tawuni temuli ssente ngenda funa omulimu totya nafune mga kati mikwano gyange wegimbuuza mu boyfriend wakola mulimu kingamba gamba akola ogwo gwakubba masimu kunyakula masimu wangi taata nasooka nga mubuulirira ngamba nange gwenkola omulimu sigwagala just neebulizaamu mwebulize saawa yonna ngenda guvaamu biki nga tusooka tufunamu awo obutakkaaniza no ddala. Kati nga gayi nga mwagala nga ndaba ali frigendi nga buli kimu twogera nga ng'ogw'omulimu ngugumira nno ddala. Kati ebyokugenda ebweru ebyo nga bisooka bitankalana nga bibuzaabuza. Kati olunaku olulala nga neera nali nzize ewuwe nga ngenda mmalawo neera nnaku zaali 3 bandi awo ku ofiisi ne bankubira essimu nga banneetaaga takimanyi nti ndi mu kugoba byagenda bweru n'abankubira essimu nga banneetaaga. We baakuba essimu nga banneetaaga n'awulira bwe yawulira nga tanakunkubira essimu byagenda bweru. Nali ninayo omuvubuka eyankwanira mukwano gwa muganda wange yali yankwana naye nga ali awo nga kuba yasooka okunkwana nga notanaba kunkwana ng'ali awo abuzaabuza tabitegeera amayinza omala ng'omwezi mulamba nga tayogera naawe
kale ng'alinamu ku nsonyi wakukubidde jasi agenda kujja kugambe mbu tugendeko bakola enjala ne bakola enjala n'akuzza ewaka kati wegamba nga talina nnyo mboozi ng'alina ensonyi ng'alinga musajja naye ng'alina ensonyi nga bw'okiwulira naye nga muganda wange ng'amusudde amugamba muganda wo mwagala nnyo ngenda kumuwasa biki nga wabeera mikwano gyanjogerako bingi nga mikwano gye gisuddira nga jijja ne kiŋŋamba banaye akwagala nnyo biki ololololo naye nga nze wabeera nange talina kyandaga bwanjagala just abeeraawo ogenda ewuwe ne mulaba firimu bwe mmala okulaba firimu gende waka jjajja tayomba bwe bityo nga muyinza n'omumala omwezi mulamba nga temwogera kati olunaku olulala tuzeeyo eno nagenda omalayo ennaku 3 omulundi guno ogwokusatu bandi awo ne wabaawo ono omuvubuka ono omulala gwenvu banyumiza ng'asindika message ku WhatsApp kati yayagala nnyo essimu yange ono gaayi ng'ayagala essimu yange nga eva aba ku ssimu yange mbu yeefula azannya geemu kuba ali mu gisokola kati yali ali mu kulazannya geemu nze ndi ku firimu ndaba ng'ono asindika message nze saamanya nabimanya luvannyuma nnyo ono yasindika message ng'ono amuddamu nga story ya sister ng'ekyagenda mu maaso njagala kujjukiza nti bw'obanga ekirooto kyo 2025 ky'ekyokubanga omalako omwaka guno nga olina ploti Dembelio Properties and Associates yagala kutegeeza nti waliwo omukisa ogwa estate empyatuku ku luguudo lw'Emityana Ebulamu Jeza ku luguudo lw'Emityana. Bino ebintu byangu nnyo kakati ogenda bugenzi ku Google no checkinga distance okuva e Kampala okutuuka e Jeza okutuuka nga byangu nnyo kutegeera ne bakuwa full details omanye obuwanvu bw'olugendo so nga ate kyoba omanya nti okuva ku chorus okutuuka ku plot kwennyini ziri kilomita 2 zokka. Ploti zino 5 ku 10 ojja kubanga ogifuna ku milioni 13 naye ng'ekyapa ogenda nakyo so nga ate waliwo omukisa ogw'okubanga osobola okusasula ku kibanja mpola okutuusa ssente zo lw'ozimalayo. Amazzi amasannyalaze mu nfo ku screen nga bw'olaba ennamba za Dembelio Properties and Associates ojja kubanga oyogera ne Madam Nancha Beatrice omanye ebisingawo ku nsonga ezo omwaka guggweko ng'ekirooto okituukiriza. Tugenda mu maaso n'emboozi ya sister bannange laava eno twali tulina ekifaananyi kye twekubisa like nga tuli mu buliri naye nga tetuli bwereere nga ogamba nti oba mwakazuukuka ne mwekubisaayo ekifaananyi like nga kale nyambadde ka night nga tayambadde kintu naye nga yeebiseeko like yeetaddeko bed cover yali piro nga yeetaddeko piro kayi ng'akwata ng'amusindikira ekyo ekifaananyi ng'amugamba Wilson we mukazi wange ndi naye right now katikati ng'olyaka amaziga ng'akolima ng'ayogera bingi oyo nga mutanga manya kati oyo muwonye kati nyina omuntu omu mu bulamu bwange kati waneeno mba ndi waneeno olunaku olwali lusembayo ngenda kudda ewaka ng'aba ofiisi bakuba baŋŋamba banneetaaga nga nteeka mu lawudi kuba yaŋŋamba teeka mu lawudi baani aba bakukubira nga nteeka mu lawudi nga bampita nga mpulira ng'ayomba naŋŋamba bulijjo ssebo oyagala genda bweru nga toŋŋamba biki ololololo namugamba naye nali njagala just kugamba jjukira bino ebyokugenda ebweru tolina byogera nali njagala just kugamba nga ngenda nkusiibule nali nsobola kugenda nga sikugambye kakakana kati bwe yategeera mbu ngenda bweru naŋŋamba manyi kyogenda okukola munaye sikulemesa okugenda ebweru ogenda kwata kwetekeseemu akayiso atleast kakendo ofune famire gy'ogendako atleast kaka emyezi 3 kakubeeremu mpaka nga bw'onaatuukira okutambula munnange nga nteekamu kayiso bwe nakateekamu namala ennaku wiiki namba nga nkataddemu nga ndi waka laavu n'enninnya banaye mbanyumiza kiraavu n'enninnya
nga mpulira sisobola kubeerawo waatali banaye nga mpulira sisobola kubeerawo waatali nemukubira essimu nemugamba nze waka nkooyeeyo nze njagala kujja kubeera naawe biki nagamba tekirina buzibu jangu kati jajja ogenda mugamba otya namugamba nida ngenda mugamba ku ofiisi bankubidde essimu bangambye mbeere ku ofiisi biki kati jajja nga mulimbalimba nga mugamba bankubidde ngende ku ofiisi naatera okutambula biki nga nkwatamu awo obuntu bwange awo kyenkana mba ngeze mu bufumbo nga nkwatamu bintu byange nga ngenda nagenda nga tubeerawo omwezi gwali gugenda kuwera omwezi gwe tegunaba kuwera nga twakaweza nga wiiki nga mugamba naye nze manzaganya ebintu byatuula waka buli kimu nendeebeeta omusajja sibyagala nga nakaweza wiiki namugamba kati labayo nze ndi wano ntudde olinamu zi connection eyo mu tawuni okola mu tawuni mu ngoye naye sinabanira kutegeera bulungi kuba yali yakyusa omulimu nga simanyi nali omulimu ogwo ngutegedde nga mu tawuni alekeddeawo okukolayo banaye nga gayi mwagala ne kakati mwagala kuba renawo era yakyali boyfriend wange nera kuba yangana omuyita boyfriend yangamba nze siri boyfriend wo nze ndi mwami wo nze ndi bbaawo kati we nali naakaweza wiiki nemugamba kati nze nkoyo okubeera nga buli kimu nkubebeera buli kimu njagala wumpe nange njagala mbeeremu n'akasente kange mu nsawo mwanzi omukyala nga buli kimu kati jjukira ewaka tetulinaawo bintu kati kambazeeko kemabega katono we nabeera awo nga twakaweza leki nga nzize waka nindaba nga nzize waka nindaba embeera eriwo nemwobeerawo ng'olumu manyi okubeera nga nyuse nengulaagulayo obusepiki kati nga bwe lwembanziza zino ennaku endala ng'olumu manyi okufumbafumba nga mugamba tetugula wabweru byakulya bya bbeeyi just tugule emmere enfumbe nga nengulaagulayo awo obuntuntu nakwata nagulayo bed cover net nagulayo ebintuntu ebikalukalu awo manyi abasajja bibagula kati nze nengulayo kisero obusepiki masibiki ebyo stove nenkulagulayo nanga awo obuntuntu ennyumba kati nebeera nga ekola ki erabikako nagulayo kone kapeti kati wano wenaviri waka ngamba gambye nga mugambye jajja wange mbangambye ngende mbeerere ddala ku ofiisi agenda nakola nakomawo nasanga nga nfumbye gamazima mbabuulire twabeera awo ewaka nga takukuta ku ssimu teri ssimu emukubira ng'ewaka akomawo mu budde nga bw'okiwulira ewaka mu budde nga bayisawa 12 aba yakomyewo dda naye twali tulinawo neiba waffe nga yali ku nnyumba ey'okubiri we neiba waffe yansi yatusangawo yajja nga mulaba kuba ku lunaku oyo wiiki nali nzisaawo nga nze kubeerawo nansangawo ne tufuuka bakyali nga naye muwala nga alina just mwana omu tufuuka bakyali ne tufuna ennamba we twafuna ennamba oyo n'alaba ennamba nagamba sagala nnyo obeere owesiba ku bakazi b'okukyalo mubeerawo nga mukolakola eŋŋamba ebyo sibyagala ennamba n'agisiimuulamu namugamba kati ozyemu ennamba toyagala abeere nga alaba buwala bw'olingiza biki nagamba kale sigaza ennamba ya muntu wo bw'oba byolowooza nze sirina wano omuntu gwendeeta gwe wekawekajja wano biki nga tukkakkana kati waneeno wenajja nemmalawo nga nvudde ewaka nga jajja mugambye ngenda bampise ku ofiisi kola ki ngenda ttambula ssaawa yonna bangambye mbeere ku sleep over nga nzija nga mbeera wa boyfriend nga malawo wiiki wenamalawo wiiki nga mugamba munnange okimanyi saagala kubebeera nze nfunire omulimu nkole alina omirimu gye yali akola yali akola emirimu ebiri baneeno like baneeno abafere
something like that. Sijja bigenda munyo like banene abafere like nakukubira nakulimba limbo wangudde biki ebyo bakubira aba MTN Airtel. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku mastowa. Mwebale twesiga mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo nga amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku mastowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0787219998. Something like that. Sijja bigenda munyo like banene abafere like nakukubira nakulimba limbo wangudde biki ebyo bakubira aba MTN Airtel. Ejemere mje yali akola nemugamba kati nange njigiriza nange mpulira njagala kukola. Nange njagala kola nze njagala sente biki ngamba onabisobola ngamugamba teri kyesijja sobola obunfunira mulimu kinze ngenda kola nze njagala tufune nyumba biki nyumba nkalu netukola fena tubeera nga tugenda tukola netugulayo ka fridge netufunayo carpet netugulagulawo ku bintu netubeera nga tugulagula obuntu kati ne bampita aba office. We bampita n'entambula naye nakamalayo emyezi 3. Gamazima mbabuulire teyansabanga yadde 10. Watansaba yadde 10 kati nga muteekamu system nga mugamba omanyi nze obeera eyo nze mba sikwesiga naawe tukobe ku bintu by'otambule obeera eno ng'okola zezo sente nze nzikooye. Ezo sente zokana ngamba nawe okimanyi omulimu gwenkola sigwagala era nange njagala tambula naye saagala onteekemu sente ate omala onnangira ebiki kaneeteeka nfune sente zange neeteekemu ngentambule byange kuba naawe sinze yakuteekamu. Nga mugamba nedda eyo sente yakibijjukira mu emirimu gye mukola egyo kati omanyi otya bw'otambula ne bigaana ng'abo abantu munnaye bwe mwali muggyako ezo sente nga bakolima biki ebikolima ebyo ne bikukwata olololo ne mugamba omanyi kye tuba tukola katukozese eno clean money no gye nkozesa ey'entuuyo nkuteekemu sente maybe ojja zinsasula naye nze saagala ozinsasule kuba tuli kintu kimu. Ngamba kale tewali yasooka n'agaana ne mulemerako nnyo. Bwe namulemerako ennyo ne mugamba okimanyi omulimu gw'okola naye kennyini togwagala. Kakkana nkuwe ssente otandika ogoba ku bintu. Nga kakkana omwezi ogwasooka nga musindikira ssente ng'agoba ku by'endagamuntu nga bitambula. Mu myezi 2 yali efulumye nga Mukama amuyamba ng'agoba ku bya passport. Wiiki emu yali efulumye kati awo Katemba we yatandikira okujja ng'ezo ssente zonna nzaazimuteekamu. Kati manya kuba nga batusaba kuba yali ayagala agenda mu nsi yali ayagala agenda Germany. Kati nga kuba batusaba ssente nga nnyingi nga mugamba omanyi tandika okuba ng'otunda ku bintu by'omu nnyumba ng'asooka agaana nga ngamba lwaki tutunda ebintu by'omu nnyumba olololo nga mugamba omanyi munnaye mukwano tunda kino gy'ogenda ttambula kati era wonootambula tujja kukomawo nga byonoonese ng'asooka agaana nga ngamba kiba kibi otunda ekintu ky'omu nnyumba biki nga mulemerako ng'atundawo fridge nga abeera ateekateekayo ssente nga nange bwenfuna we bamusaba ekintu nga nange nkola ki muteerayo.
kati nga n'olumu waliwo olumu ng'olumu landiroodi amanyi omusaba ssente ne mufunirayo okweza landiroodi olumu abaali awo ne mugamba okuba omulimu omanyi sooka ogwesonyiwe n'agwesonyiwa olumu nga muterayo emitwalo 5 emitwalo 2 nga gamubeeramu nga mugamba lekerawo okukola so that mukama akutukuze abantu baleme kukolima otuuka eno ate ebintu bireme kutambula bulungi olw'ebikolimo by'abantu bemuggyako ezo ssente nga mufera. Nagamba kaali teyali muntu mubi nga mpuliriza. Kati ono eky'omukisa omubi ono yali abitugoberako nga mufere kumbe yatufera. Bwe yatufera naye nga mugamba eky'omukisa omulungi passport teyatufera n'endagamuntu yatukolera passport n'endagamuntu. Tumuleke mukama ali musasula. Kati ngoyo eyatufera nze nali ntera okwogera naye kuba naye nyina ennamba ye nga mulemerako nga mugamba ngenda mpasiza ssente zammwe biki nga mulemerako oba yazimuddiza oba teyazimuddiza simanyi kuba natuuka ekiseera nga mpulira mbikooye ne mu blockinga. Kati nga tubeerawo tuba twakabeerawo nga tera okwogera nga ngamba nedda ebyokujja nze bintamye tetugenda okukola tukiri ekintu kimu kagulinda okomewo bw'okomawo nkuleke ng'oli lubuto ekirungi passport njiyina nzije nkole nga nange ID yanjigula. Kati ID yawe nagigula waliwo neighbor waffe oyo gwe nabagambye we nali naakajja nga naakamalawo gwali omwezi gumu n'omwezi gwategunaba kuwera just weeks nga 3 ng'oyo boyfriend wange ansindikira message agamba mukwano gwe neighbor wange ono yasenguse naye taliiwo biki namugamba kaale kati naawe oyagala senguka ngamba alandiroodi wange si muntu mubi nze saagala senguka nga tubeerawo kati oyo muwala ng'atandika okuba nga ngamba ebigambo ngamba naye kankubuuze oyo bbawo g'owa ssente okola otya munaye wabeerangawo nga olunaku ng'ogenzi nga toliiwo ng'aleeta abawala biki oyo omuwala nga ngambira ddala ebigambo bingi mujjukire oyo omuwala ono muganda wa boyfriend wange nga gwe nagamba nti muula wange yali atera olumu okubeerawo n'agamba mumbadde enjoza ebintu oyo muula wabadde ayagala kunkwatira wano ayitawo abeera nkwatirira kyokka nze ndi mukazi mufumbo balwanye ne bba wange lwakunkwatirira biki bikyali mu kunkwana kati nga nze ono boyfriend wange mugamba oyo neighbor waffe angamba ebigambo weebiti ne weebiti bituufu kati ng'ona ng'agamba njokedde ne muganda wange naye jasikyako oyo neighbor ayina bubeezi bigambo bingi kekamutabuze biki nga munaye boyfriend wange amunzijjako nga ngamba nedda muganda wange agambye abatagenda kikola biki just abeera ayitawo engeri akakubo gye kali akafunda n'amukoona ku bukoonyi nga bwona abayitawo omuntu n'omukoonako nga togenderedde bw'oba omuwala yali amwetega n'omwetega something like that ate ng'omuwala yalina ebba waffe nga naye mufumbo ng'alina omwana ne bbaawe mukitegeera kati oyo omuwala we najja eno naye naakamalayo weeks nga 3 ng'asenguka bwe yasenguka nga boyfriend wange aŋŋamba munnange yasenguse biki kati naye nali naakaweza omwaka gumu biri ebintu bigobyeko ebyabintu batufeze biki nga mpulira mbikooye naye nga tusazeewo nga tulinde enzireyo mala okuddayo yalyoka atambule munnange ng'oyo omuwala ajja nga ngamba ebigambo ebiyitirivu oyo bbaawo yali ayingisa abawala nga gwobeeza obbeera mu nnyumba ng'akukuta ku ssimu eno wabweru omuwala nga ngamba ebigambo bingi banaye nga binnuma saakaaba kati
ono muwala wange yali apangisako ye ennyumba y'emu kuba ekiseera kyatuuka boyfriend wange oyo essimu ye yagenda n'agitunda kati n'abeera nga alina essimu gy'ayogera nayo eya girlfriend wa muganda we nga naye yabeera awo waka naye yali ayagala ttambula najja n'abeerabeerako awo wakati nga essimu gy'atera okwogererako kati ye namba nali ngiyina kati ono omuwala naye bwe yatambula ono girlfriend wa muganda wa mba wange bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesibwa mu nsika ya furniture bwe yatambula nga mukubira essimu nga mubuuza nga mugamba munaye obaddeko ewaka okumala ebbanga kiisooka ombuulire yali ayingisaako omuwala biki ng'asooka abyegana nga ŋŋamba nedda biki kati ono omuwala nga ŋŋamba ngubuulira amazima genda kitono ono omuntu guli oteekamu ssente munaye omuwala ng'atandika kuŋŋamba bigambo ebiyitirivu kati nga ŋŋamba munaye tomugamba nkugambye bino ebigambo biki nze wololo saagala ati mbeere nga era nali njagala ebyo ebigambo bikugamba ng'okyali Uganda oyo omuwala naye yatambula kati ebyo bigambo yagenda obiŋŋamba ng'amaze ettambula nga nange ntambudde yamnaŋŋamba era naye njagala kugamba naye omwami wange naŋŋamba lwaki mbatabula biki nze olololo oyo omwami wo ng'ayingiza abawala kyokka ng'abo abawala bambala engoye zo abo abawala nga bakumanye n'okumanya erinnya lyo nga bagamba oyo Jackie kati nga mbunga amanyi okubeera nga abawala abeewaanirako nga bagamba kati guli wano onga saaki Jackie yagenda sebona bweru kati gwokola ki wano eno kale nga something like that nga amanyi abawala abo okubeewaanirako ng'ayogera nnyo ng'ono abeera awulira mu nnyumba oyo omuwala n'aŋŋamba ebigambo byali bingi nnyo omutima gutandika okufa olw'ebigambo obugambo kuba ebigambo byali bingi nnyo Mr. Sozi nga byali bingi omwana bye yaŋŋamba kuba yasooka n'ansindikira audios naye ng'azisindika mu viewers kati bwe yalabanga audios nga ne mugamba ne lwaki ozisindika mu viewers n'aŋŋamba saagala omunaye ozimuforwardingire oŋŋambe embuno z'abatabula biki n'akuba n'annyumiza buli kimu n'aŋŋamba naye makwagala naye maama biki nempulira ng'omutima gutandise okufa olw'ebigambo kati ne tubeerabeerawo nze n'oyo boyfriend wange nga sina kye mugamba kati ono omuwala gwe yali akozesa essimu ye kyenva nfuna naye yali atambudde nga alinako ensi gy'agenzeemu nenfuna olunaku ne mugamba naye wali neighbor we wali okola otya wali omulaba biki kuba baŋŋamba ebigambo bino webiti n'aŋŋamba munaye nze ebigambo bye bakugamba siina kye mmanyi naye gwe ky'oba omanya genda mpola omusajja oyagala kumutambuza gyebweru naye ye tali willing tayagala kutambula namala n'aŋŋamba omusajja akwagala naye tosobola gaana musajja kwegatta wadde gwe toliiwo ekyo tosobola gaana musajja kwegatta nemugamba ogambye eki n'aŋŋamba ebigambo bye bakugamba sibimanyi nze bino byemmanyi birala omutima nga gufiira nno ddala contract yange ng'eggwako nga nyongeramu contract nga simugambye kati we yaggwako
nga nyongeddemu contract nga nakaweza omwezi gumu nga nyongeddemu nga maze no signinga nga ndyoka mugamba nno nze sigenda komawo nayongeramu contract nga mugamba ebigambo byonna ebyono bye yaŋŋamba naye nga simugamba bantu baŋŋamba bigambo ebyo nga mugamba ono bye yaŋŋamba n'oli bye yaŋŋamba nga ŋŋamba si bituufu kyobola nakugaana owuliriza ebigambo by'abantu tekuli kituufu nga yeewozaako nga mugamba tukite nga mukyayira nno ddala nga muganga nnemerako ng'akuba amasimu nga nnemerako ebyaddala nga ngamba wallahi sola beerawo toli onzije wanene nnyo wallahi onzije wanene nnyo gwe mukyala wange siina mukyala mulala biki kwegamba nga yeegayirira kati nga mugamba weegayiridde nnyo ogenda kunkolera ebintu bibiri ekisooka kya byonna ogenda tambula guno omwaka gwennyini gwe tulimu njagala ogobe ku bintu otambule weguggwako nga totambudde sigenda kusonyiwa n'ekyokubiri wonaaba ogenda otambula njagala weekube ettatu yange ekubeereko oba ogyekubawa njagala ekubeereko nga ŋŋamba kale tewetumye teweesitukidde kati ng'asooka ng'ayomba teyayombamu namugamba nno ze contract nagyongezaamu njagala otambula ojje tukole ffenna wogaana otambula nga mmanya ebaŋŋambye ebituufu munaye ng'alwana ng'ebintu abigobako ng'addamu asitulusa omuliro ng'abigobako nga simuwa yadde 10 ng'agoba ku bintu kati we yali abigobako nga ŋŋamba ng'amanyi okumpa ku nnamba yo n'omukyala ayo bigobako nga mugamba nze tompa nnamba y'omukyala siina ssente nga ŋŋamba just beera ng'oyogera naye okaka sente byenkugamba bituufu ndi mu bigobako ngenda kutambula saagala yadde 10 kyo omanyi yali tayagala nnyo ssente zange nga nze atera okuzimukaka olumu kati bambi olumu webigaana ng'amanyi okuŋŋamba naŋŋamba mbobi kati nfunirayo bansabye zino naye zigaanye sirinaawo nkoze ntya olumu mmanyi okugaana neŋŋaanira ddala eno second chance eno ey'okubiri nagaananga nga bwe bansaba ssente naŋŋamba baagala kino kiri nga mubuzaabuza nga sigaana direct mbu sijja kwadde 10 nga mugamba sirina teka n'akitegeera naŋŋamba nze sagala ssente zo just biki kino weekiti nabwekiti ng'amala kati nga time etuuka bambi ng'atambula nga mukama asaasira ng'atambula bwe yatambula n'ajja kati ali awo apulaninga olumu waŋŋamba kati kuba nze njagala zimbira mami wange nze ne sisita wange tuzimbire mami waffe era poloti yo twamaze ogigula tuli kati kusonda ssente tutandika ozimba puroguramu zonna azimanyi nga sinaba kutuuka eno nali ndi confused nga sina n'omu gwenkola kigwenyumya naye kale nga nali nafunayoko emikwano nembanyumizaako ebigambo byempulira bano abantu bye baŋŋamba biki boyfriend wange byakola e Uganda nanyumizaako ng'abantu 5 ate nembanyumizaako n'emirimu gy'akola kati mukwano gwange omu gwe nanyumiza naŋŋamba nedda kati namutuuma Zubbi kati ng'olumu we tuba tumine mugamba nno Zubbi yaŋŋambye kino weekiti ng'aŋŋamba naawe oyo Zubbi muveeko omubbi yenna takyuka teri mubbi akyuka biki olololo mukwano gwange bw'atyo waŋŋamba era nkiwa atera okuwuliriza kuno ku sozima era story eno ajja jjugulira agimanyi ng'aŋŋamba omubbi takyuka biki nga mukwano gwange ŋŋamba mwesonyiwe kale nasooka ne mwesonyiwamukko naye nga si nnyo nga twogera naye nga si nnyo ng'oli asika busisi muguwa oyo mukwano gwange naŋŋamba mwesonyiwe nsooka ne mwesonyiwa oyo mukwano gwange nanfunirayo awo ko ku bakyaliibe naye nga sibategeera bulungi nga womanyi omukwano gwa online nga sibategeera
Awo ne tusooka ne tubigezaako ne bigaana nga ndaba tekijja omukwano gwa online ne gugaanira ddala ne tubyesonyiwa. Kati ono n'atambula batambula Mukama n'asaasira n'atambula mu mwaka gwe namugambiramu gwennyini gwe yatambuliramu. Kati yali ali kumpi ttambula neekuba mu mutima nga abantu baŋŋamba kati newaneekuba ttatu olowooza nga tajja kwenda biki nemala neekuba mu mutima ne mugamba atatugireke naye jangu otambule tukole ffenna. Era kati munnaye yatambula yajja naye olumu bw'oba oli awo kuba puroguramu z'okuzimba azimanyi era ŋŋamba saagala otuukire mu muzigo. Era kati apulaninga ayagala agule poloti kuba yali apulaninze agule poloti bazimbe tusange ennyumba ng'ewedde nga tuyingira nnyingire. Ne mulemerako ne mugamba munnaye bw'oba ogenda jjukira oyo omuntu ng'ogenda okuwa akubeererewo nga bazimba olina omusasula. Ayita ajja kulumirirwa kubeera nga olumu ajja kulimba ngenzeyo olumu nga tagenzeeyo. Kuba nze ngenda musooka okuddayo waka ajja kuba n'akatuuka ng'emyezi 3 ku 4 yakola ki amalade alyoka ajje. Ne mugamba maki toba tukola nze nja tuukayo ngende poloti njirambule poloti yo gigule tewali buzibu nja tuukayo poloti ngende njirambule wendabanga nnungi onsindikire ssente mwegyo emyezi ssente we zibaawo ne mu mwezi gumu ennyumba eggwa. Ne mugamba nja tuuka nze nzimbe nga gw'okyali eno bweggwa ojje. Naŋŋamba tewali buzibu. Naŋŋamba ky'obulaba nkwagala nnyo obwongo olina bungi nnyo olololo nasudiyaawo. Kati jjukira ndi mu kutugenda kuzimbira mami wange ennyumba. Olumu amanyi okuŋŋamba kola ozimbire mami ennyumba gwe otegekera mami nga nange wenkutegekera eno n'abaana be tugenda ozaala. Jjukira simuyinaamu mwana nange tanyinaamu mwana. Tewali ku ffenna tewali alina mwana. Kati right now olumu waddaawo n'akugamba jjukira eyo poloti gye wagula oli ne muganda wo kati kola naawe ofune ka poloti ke weekolerayo nga ggwe omuntu nga kali mu mannya go ggwe nga ggwe. Ebya bizinesi byo tubyera kuba nali mugambe njagala tuzimbire mami kati nze nfiseewo ka balansi nkoleyo ka bizinesi neme kudda waka kutuula. Naŋŋamba nedda nnyabo genda kukola ekintu kimu ogenda kukwata oguleyo ka poloti nga kali mmanya go jjukira bizinesi saawa yonna eggwawo ogenda kukola otya just gula poloti ebeerawo teggwerera ate buli ddakiika poloti value yeeyongera. Gula ka poloti ko kateeka nga kali mmanya go gwe wekka omanye nti munnaye gye wali waddeyo ka poloti na nnyumba ya mamiwo. Kati nze bizinesi we naaba nkoze nze nja kukolera bizinesi yonna gy'onaaba oyagadde. Era tofaayo njagala oddeyo waka oyige emmotoka ozimbe ennyumba yaffe. Era njagala gwaba asooka okuyiga mu mmotoka. Simanyi mmotoka naye njagala gwaba asooka oyiga emmotoka nyina okugulirayo akammotoka ampita mukyala wange nanga mukyala wange. Njagala bannaye buli kirungi kyonna okituukeko. Era olumu ogenda olaba nga Christmas etuuse ng'agamba kano akasente kammami Christmas oba oli awo olunaku lukulu kano akasente kasindikire mami oba kati kuba yaŋŋamba ayagala tudde waka tukyale ate tusobola kuva eri mu bbanga just n'okyala bukyazi oba olina okubaala olina busayini bw'olagaalagawo like mbu nga obimanyi munnaye nga bwe mubimanyi ogenda nga asindikira mami kasente oba oli awo n'ateekako mami sukaali kwegamba munnaye Mr. Sozi byebyo muŋŋambe nyweze kintu kyange oba ŋŋende mpolampola olw'ebigambo bye baŋŋamba. Naye nga g'amazima ebigambo bye baŋŋamba oyo ebbanga lye namala naye teyakukutako yadde n'essimu yadde nti oba ki kwegamba ebyo byonna bye baŋŋamba simanyi nakumanya oba njogere ntya. Teri pulaani n'emu gye yali akoze n'ataŋŋamba buli kimu aŋŋamba buli kimu. Olwoba oli awo n'aterako mami ssente naye nga bwe lwaba amuterako agamba njagala mami mugguleko omukwano tamukubira awanze ne muterako n'agamba gamba mukwano gwo
yakuwadde kati mpwe tunaba tuze waka n'akyala we tutandika ntugamba naye ono mukwano gwange yali atera okuwa biki bannange ebintu bisoomooza. Waliwo movie, oh my god, movie eno bagiyita the oh my god, it's a new movie eyo ya mwaka guno naye eyogera eri ku guy assassin, guy sniper, guy mutemu ow'ebbaluwa, guy alina ssente, alina omukazi omulungi, alina omwana we, mukoddomi we bw'ajjako awaka, nazaala we bw'ajjako awaka. Finally sister oba omukyala wa guy ono akitegeera nti baawe, kubanga yabye mu buli oluvannyuma lw'okubuuza ebibuuzo ebingi ne confusion enene, amugamba nti ndi mutemu, omutemu gwe basasula essente mpitirivu. Naye oba Junior yali ayogera ka movie ako n'agamba buli abasajja mukole ssente. Omukazi azuula nti olina ssente ekyokubanga ziva mu bubbi nebanga si nsonga. And I was like, really? Lwakuba nti ku nkomero ya byonna ka season akasooka kagwako ng'omuwala akuttemu ebibye n'abulawo. Naye olwokuba tumanyi nti waliwo season ejja okujja, so I can't confirm nti omuwala yakiviiramu ddala, but season esooka mu series eno eggwako nga omuwala asibyemu ebibye n'agenda oba mu Spain oba n'agenda France. Naye nga okusoomoozebwa kwaliwo nnyo omusajja ng'ayagala nnyo omukazi, omukazi ng'ayagala nnyo omusajja, naye nga omukazi agamba omusajja ng'atutadde mu matigga olw'omulimu gwe. Mpuliriza sister kandabo bayazeemu message zange cause waliwo ebibuuzo bye namubuuzizza wano nga njagala okubaako byentegeera. Ekisooka emyaka gy'alimu kyenzuka alimu early 20s naye njagala okusooka okwogera ku bintu bibiri byokka shonjiggale. Ekisooka kyesobola kubuusa maaso kyekyalabise olunaku lwa jjo. Natandise jjo love story ngambagamba nti bwe mutandikanga relationship n'omusajja ne mugenda mu overnight praise ettendo lyonna ne liggwera mu mmotoka ya guy nga gwe mulundi ogusooka, eyebeera red flag. Abafumbo nange mujja mugenda mukatamemu nga mukatambuza eri abatategedde gye tutandikira babulwa amakulu gaakyo. But it wouldn't be an issue if mbadde ne Mrs. ne tubaako gye tugenze mwoyo n'agenda atukkirako mu kkubo ngezaako okusabika ndeete confusion eri abatanfollowinga obutakitegeera. But I mean it would be okay, very okay. Naye nga Becky mukwana tuzeeyo akatamya mabeganga mukwana ne tusalawo nti owaaye mwoyo kakke, mwoyo n'agenda kkira mu mmotoka omulundi ogusookaako si kabonero kalungi eri abaana ab'obuwala. Mbuuza nti katya omusajja ng'alina enteekateeka z'okubeera naawe mu mukwano ogw'ekimmemmette, mu mukwano oguli siriyasi. Muve ku bye mulaba mu bazungu, ndimu nnyo ekizungu kingi, naye njagala nnyo okubalansinga ekifirika kubanga ekifirika yenze, ekizungu mba nkoppye, mba mpanuuzizza. Relationship yo bw'etandika n'omusajja n'ayagala agenda akuganzike mu mmotoka nga gye mugenda okutandikira omweso, eyo red flag. Ekisooka kabonero akalaga nti omusajja ono takubalaamu magezi, takuwadde kitiibwa. Nabagambye nti bwe bibeera eri mu maaso relationship yammwe etambudde, mwemanyi mwemanyi mulina level gye mutuuseeko ddala, mwemanyi, then emmotoka efuuka enju yammwe nga tewaliiwo ttagali. Mumanyi ekintu kyammwe bwe mukivuga, oba mubeera mu bbuutu, oba waggulu mu katanda, oba ku boneti, oba wonna ddembe lyammwe ery'obwebange eribaweebwa ne Katonda. Kasita mukakasa nti ensonga ezo tezigenda kwesitaza bantu balala. Naye omusajja okubanga akukwana
nga relationship etandika ono tumuwulidde nga amazima amatuufu omusajja teyamutwalako wuwe kubanga n'oluvannyuma lw'okutegeera nti alina omukazi ate yamaze biwulira ku ssimu nga beekuba n'alyoka asika eriyo n'amanya nti ono omusajja kati mufumbo eyo bwe tuvuddeyo n'ajja n'akonfesinga omukazi namugobye bulabulabula mbwe ate saagala kutwalayo kati omanyi bwe nkutwalayo mu kiseera kino ate nga omukazi ono yakavaawo waka buli muntu ajja kukitwala nti yi maama omukazi yakavaawo ate nyingiza omukazi omulango olaba kitegerekeka naye nga tekikwatikako era mu maaso netugamba netuzuula nti omukazi yali tavaanga naye kusinza ku bye twawulidde omusajja okwagala buli kimu kiggwere mu mmotoka ne muvuga relationship mwezi gumu myezi 3 myezi 6 myezi 8 ng'oli mu relationship n'omusajja naye nga amakaaga mmwe mmotoka tosobola kuŋŋamba nti awabaawo relationship abawala abatandika nga bagamba nti nze saagala kuntwala mu hotel saagala era nakyo twaligambye nti oba oliawo it wouldn't be the best thing naddala relationship ng'etandika kubanga naffe abafumbo tugendayo bulungi nnyo abuulira gwakoowa musalawo ne mwewaamu ekiro negamba essaawa 48 kugenda kusekera walala kumala essaawa 74 kugenda kusekera walala njagala okutumira ku Alexa good morning ngenda kwogera Luganda saagala nnyo ansekerere mumugambe sebo kandope wano abamumanyi Alexa mujja mugamba sebo Alexa oyo yatusasulirako kumpi $10 nga 10 $10 nga 10 sebo nga asasudde guseke eyembozi njajji banyumiza bannange omutwe guno gulimu ebyama gwe n'ensonyi zinkute n'ogamba nina ensonyi gole mitonsinikirako tunnyoja n'atindeka musawo babulo otikko otuyindo kyembadde ntegeeza kambeere serious waliwo ebintu omuntu byakola relationship yammwe ng'etandika bw'oba ogatta n'ogabiza n'oyawula ng'osobola okufuna ansa nti ono omulenzi gino mizeege talina mulamwa omulenzi okuba nga tannakulaga wuwe oba owaako waaki omulenzi okuba nga akulaga nti mugenda kubeera naye agenda kubeera omwami w'obeere mukyala we ogenda kubeera maama w'abaana be ne bw'ali baafudde gwe olibeera nnamwandu we n'ogenda okemebwa n'omuwaako nga tomanyina gy'abeera kakati mugenda kubeera nga mubeerawa bwe muba nga ensonga muzitandikidde mu ttale muzitandikidde ate ng'alaga muntu wa buvunaanyizibwa naye ogezaako okutegeera kye ŋŋamba si kabonero kalungi okutandika obulamu bwammwe obwa sex n'omuntu akugamba nti agenda kukwagala olubeerera ne mutandikira mu mmotoka era ekyo bwe bakikukolanga njagala kiddamu bwe bakikukolanga omanyanga nti ennaku embizi kujjira essaawa yonna ono omulenzi talina mulamwa waliwo respect ebeerawo gwe relationship ng'etandika nga tugiinamu essuubi nga tweyagala ebeerewo nga tukola emirimu nga twegumya gwe akawala ng'olina essuubi erikawasa ng'olina essuubi erikazaalamu abaana okatwale mu bazadde buli omu amanye nti kano ke ka childreniko gwe nga twefuula ba gentleman tugenda netwenyiga n'ogamba sozi muto nti mukwano gwange omuntu wa wansi ntegeera kye tuyitamu naye tugumiikirize tuve wanaawabi ensonga zigguke tulina engeri gye tweterekera akamaali kaffe nga twagala tukakekkereze lwaki tukatunulira ebiseera byaffe eby'omu maaso byonna nga tulinako tetukapapira era abayaaya abo boolaba babaayo n'obuntuntu eri bwe bamugunyako ne bagumira eyo ne bagumira eyo naga nti kaŋŋume kano n'akeeterekera nkugambye nti okujjako ng'omaze okwetegeera nti omuyaaye ogenda mukozesa okkiriza kukozese kati awo mubyekole mwe mumanyi ebirivaamu
naye omusajja alina enteekateeka eziwangaala naawe waliwo ebintu byatakola naddala relationship ng'etandika. Lwaki? ng'ayagala okusooka okugula obwesigwa bwo, ayagala omwesige, ateekawo ebintu ebikulaga nti ddala ali serious. Naye abatalina serious, abatali serious, abatalina mulamwa nga talina nteekateeka ziwangaala naawe, atya kuswala ki? Ajja kulyamu ebyo byatambula agende. Nkiddamu kitereeza. Nagambye nti relationship yammwe bw'oba ogirinamu essuubi ng'omusajja akugamba nti agenda kubeerawo paka lubeerera, naye n'ayagala agenda akuganzike mu mmotoka ye nga tolabanga na gy'abeera, tomanyi n'abantu be, eyo red flag nene. Eyo nvuddeyo. Njagala okutwala ku kyokubirira nga kyekisembayo. Sister, olina ekibuuzo ku ggayi wono, mwamuyise Zubbi. Waliwo ebintu by'olaba tubadde tulina okufumiriza kutwadde mujjo neŋŋamba naye bannange ebibi byonna bibi, naye omuntu atuuka okukwata ennyondo n'akuba munne akatayimbwa, n'akwata ejjambiya n'amutemaatema, n'amuteekera obutwa mu mmere, n'abumuwa n'abulya, n'amutta, n'atambula ng'akimanyi nti alina omuntu gwe yeekubaanira n'amutta. Omuntu oyo aba talina kibi kyatasobola kukola. Ogezaako otegera kye ŋŋamba? Nzikiriza 100 ku 100 nti mu maaso ga Katonda ebibi byonna byenkanangana. Siri mu kugezaako okulaga nti waliwo ebibi ebisinga, naye njagala babuulira omuntu atuuka ku level ey'okutta omuntu aba talina kibi wansi w'enjuba kyatasobola kukola. Kakati mulaba n'okubba kuno, just mabegako ndowooza emboozi gye mbanyumiza tennaba kuweza wiiki 2, naye waliwo kyali waffe yabaddemu jam nga azanya music ku bluetooth, kati najja essimu ati anoonye oluyimba lwayagala. Omuyaye gye yavudde n'abba omukono n'amunyagako essimu, n'agenda parking emmotoka n'ayagala afuna owa piki, n'amufuna era ne bawondera kuba yabadde akkiriza nti ono omuntu anzibye tali wala. Era baavuzeeko Katonda emmotoka bwe baagirese n'asanga ekibiini ky'ekirala nga gayi mwali, ne bakyamawo n'amugamba ggwe ssebo mpa essimu yange. Kati ne basala ne babanga kati bwe basala obeera oyagala osale ogende gye bali, kati abanga asala okudda gye bali, kumbe balina entuumu y'amayinja gye bakuŋŋaanyiza wali, ne bakwata amayinja ne batandika bakasukira amayinja n'owa boda amuleese ono n'asamba boda n'agikyusa, oli najja n'agibuukira, mu kugibuukira ne bamukasukira ejjinja ku mukono guno. Lwaki njogedde ebigambo ebyo? Abantu abanyakula obusimu mukimanyi nti baba beeteefuteefu n'okutta. Kizibu oli okugamba nti nze nziba bubbi busimu sitta bantu, ne bakugambye nti bw'oba omufunzizza ng'alina omukisa ogw'okwerwanako tasobola kwerwanako, temunnaba biraba. Omuntu bamubbako kasimu ne bamukuba ejjinja ku mutwe, abamukuba ejjinja ku mutwe okumuwunza buwunza nga tayagala afe. Lwaki njogedde ebigambo ebyo? Waliwo ebintu ebibeerawo ng'okuggyako omuntu ddala asisinkanye Kristo, kubanza ntera obbagamba nti abantu tebakyuka, naye ng'abantu basisinkanye Kristo, Kristo akyusa abantu. Ffe tuyinza okulemerwa okukyusa abantu, osobola olema okukyusa boyfriend wo, girlfriend, omukazi w'omusajja wo, osobola okulemwa okumukyusa, naye Katonda asobola okukyusa omuntu, naye ne Katonda akyusa muntu akkiriza kukyusibwa. Kuba Katonda abikulaga byonna, akusikambula mu mbeera yonna, naye akulekera ekitiibwa eky'okwesalirawo okwenkomeredde nga kuba kuku. Okuggyako omuntu ng'asazeewo okusisinkana Katonda yasobola omumukyusa, naye abantu bendabyeko ababba, abantu abamenya amayumba, abantu abayingirira abantu. Mbabuulira, abantu abo baba beeteefuteefu okutta.
mulaba bano abantu ababbira mu taxi ne balyoka bagira ekijjaawo ne bagamba tukwatireko wano ngene bakunyaga. Mukwano bwogezaako okwerwanako nkukakasa basobola okutugira mu mmotoka. Kyentegeeza obubbi obunyazi bukola relationship eri close n'obutemu. Edda as far as I know ebimu ku bintu abazadde bye bakkirizanga nga babiwa ekitiibwa ne bagamba nti muwala waffe newankubadde abadde yafumbirwa naye kaakati tukkiriza aveeyo adde ku lujja kwe kubanga eyamuwasa mubbi. Wali okiwuliddeko? Edda abannyinaffe baano banga n'akoma waka n'akaaba nze taata nze maama ne bamubuuza omusajja abadde akugulira engoye akwambaza nti ye, agula emmere nti ye, alabirira abaana nti ye, abajjanjaba basoma nti ye, naawe akujjanjaba nti ye. Ezo zemu ku nsonga ze baatunuuliranga okukakasa nti omusajja muba mukyali good to go. Naye bwe wabagambanga nti omusajja mubbi kola okunoonyerezaako kubanga bino saabibeeramu naye nkuze mbiwulira ng'ekintu kye basinga okutya ye mwana waabwe okufumbirwa omubbi. Olwo nsosodde nnyo nti olwo ababbi mbalaze nti tebalina mugaso mu nsi muno. Abaana abawala mugenda ne mugwa mu laavu naye nabagambye nti ekigambo ky'okugwa mu laavu si kirungi. Omuntu olina kuyingira laavu. Ayingira akola decision wa waayingira. Lwaki ayingirawo? Ayingirawo atya? Ayingirawo ddi? Ayingirawo naani? Ani Ivan muntemere kano nkiddemu. Bawala mukola ensobi ne mugwa mu laavu. Naye njagala obbabuulira laavu toteekeddwa gigwamu, oteekeddwa giyingiramu buyingizi. Mbuuza nti lwaki? Omuntu waagudde tasalawo waagwa, tasalawo ddi lwagwa, tasalawo ngwa gyagwamu. Kakati ozuula buzuuzi nga woogudde ogumenyese, ogudde mu maggwa, ogudde mu bitaba, ogudde mu mayinja, ogudde mu kinnya. Okugwa mu laavu si kirungi. Okuyingira mu laavu kye kirungi. Ayingira laavu aba ategeera, asobola okusalawo n'amanya laavu njiyingira ddi, lwaki njiyingira, njiyingiramu ntya, njiyingiramu naani. Mwerekeraawo okumantala nga mugenda mweyimbisa mugudde mu laavu. Okugwa mu laavu ebivaamu tebiba birungi. Abasinze okwejjusa ne beevuma abasajja ne beevuma abakazi laavu bagwamu ngwe. Naye lwaki bibakosa? Bagwamu tebeetegese, bagwamu tebategeera, bagwamu tebamanyi. Laavu togigwamu, laavu giyingiremu buyingizi. Ebitera okuva mu kugwa mu laavu bye bintu ebibeerawo ne bagamba omuwala nti naye owange omuntu ono nga omuntu ono gw'okaalakaala neetuulira naye olw'okuba yagwa baba balina kujja kuyamba muyambe bamusikambuleyo. Naye ebiseera ebisinga kakati bwe tujja eno mu laavu ne bwe tugezaako okwagala okujja mu bunye bwe baguddemu baba tebakimanyina oba baba bawunze. Bw'ogwa mu laavu tagali njereere. Kakati njagala okwanukula ekibuuzo kya sisita. Omusajja ono ayina ebintu ebirungi, ayina ebintu ebirungi weebiri. Mukyali bato, kyali muwala muto, akyali muvubuka muto. Ekigambo mukwano, not mukwano, okay, aba mukwano go, naye ekigambo omuwala girlfriend wa brother wa gayiwo okukola statement n'akugamba nti genda mpola. Kyenjagala okunyweza nti genda mpola. Waliwo ebintu byentera okutunulira ne ngamba abantu bano abajja ku luguudo ne basabiriza
kitandika mukimanyi nti eriyo abantu abali ku street nga they dress smartly balina essimu nnungi boogera oluzungu bw'omulaba olaba nga gayi mbugumyeko nembuuza nti akeera atya n'atuula n'asalawo nga gwegwa omulimu gwagenda okukola mukimanyi nti obwo obunafu tebumala gava mu muntu omuntu yamanyiira okufuna ebintu mu ngeri ey'amangu ogwo simuze ogumala gava mu muntu okuggyako ng'asisinkanye Kristo n'akola ebyekisa n'akola omulimu omulungi mu ye ate naye nakkiriza okukolebwamu omulimu. Omuntu ateesa ne bukyenkya n'afuulwa omulimu ng'omulimu gwe kugenda n'anyakula abantu n'abanyakulako obusimu n'atuula n'akola obufere obwo bwe muwulira. Twebaza Katonda mu byonna njagala okukkiriza nti mu biseera bino okoze obusamaliya obulungi n'ogenda oyamba Gaayo n'okumujja e Uganda n'omutwala ku kyeyo. Awo ndabidde ddala ng'oyagadde atayagalika okwagala saagala kugeraageranya na kwa Yesu naye ng'otutte ekyokulabirako kya Yesu ekyokwagala abatali wathi ekyokwagala abatayagalika. Bannanga awo nkutadde olaze obuziro olaze obuvumu olaze nti oli mukazi mmekete oli mukazi embaggubaggu oli mukazi enjasabiggu oli mukazi ateerya ntama n'obikola Gayi n'omuyamba okuva e Uganda n'adda ku kyeyo naye njagala kugamba mwannyinaze genda mpola muwuliddeko abantu abava ku byeyo ne bakomawo e Uganda nga gwe balina kujjukiza bujjukiza nti omuntu oyo yali akubyeko ku kyeyo. Okijjukira? Nze ntera okugamba abantu nti weewalanga nnyo okulinnya ennyonyi n'obeerako ebbanga ku kyeyo n'okomawo e Uganda n'obanga atalinnyangako ku nnyonyi tomanyi kisiraani kyoba wayaniriza wuwo. Tubalabyeko abava ku byeyo abalenzi ne badda e Uganda ne wayita omwaka oba emyezi 6 nga weebuuza ku kyeyo ssente ze yakola yagula bonds mu banka yagenda mu treasury bonds yagula migabo nga aliawo alinda kittavu kye kukula kugamba ng'ogamba ssente omusajja ono yaziteekawo temuna babbalabako. Omukazi n'atandika okugenda ng'akubakuba emikwano nti abange munyambe omusajja ono sigenda musobola. Omusajja okuva lwe yagenda n'akuba ekyeyo myaka 3 myaka 5 yakomawo ne wallahi simanyi mayitire ga ssente ze. Genda mpola omusajja ono asobola okukyuka ye naye tumala kukwatako kikwate. Munnange biyinza okuwunzika obubi. Saagala kugamba nti kati mwesonyiwe naye njagala kuddamu ekigambo kati oba gwakuna nti genda mpola. Sister genda mpola. Ojja genda weefuule superstar wano ogenda oleeta omukwano gwa movie ogambe nti osobola okukyusa. Tulabyeko abasajja abawasa bamalaaya mu movie naye njala kujjukiza nti ziri zibeera mu movie. N'abalabe tulabyeko wano ababikoze tetunaba kufuna bitundu bisembayo kuba n'ebisembayo obulamu tebunnakoma. Abantu basobola okukyuka naye si kyangu kubanga ffe tubakyusa. Bayinza okutulaga nti bakyuse nga kye baagala tulabe. Edda baatyanga nnyo omwana okufumbira omusajja alina akakwate konna ku bubbi. Siri wano kukyusa byafaayo. Saagala kwefuula kabejja wano nedda. Sisi tagenda mpola. Bwe ngamba genda mpola bw'oba wagwa mu laavu okusinziira ku byempulidde bingi biraga nti wali wagwa mu laavu. Weegaganula oyimirire bw'oti oddemu okola decision ey'ekintu ekikulu laavu oyingire nnyingire. Agiyingira ne bw'atomera aba asazeewo okutomeregana ne byagenda okusanga aba akoze choice.
wagwa mulaavu n'omusajja n'aleeta obusimu wabaawo byatakugamba nti oli bamusikumye mwala kankunyumiza emboozi eva esembayo nkuviire wano myaka giyiseewo kko gye sijjukira naye giringa ekinene ng'ena waliwo omupiira gwali Namboole nali nvaayo kati mumanyi abavubuka abo ababbira mu bibinja bajja ne babba wano ne babukawo kumpi mita nga 2 oba 15 ne babbawo ne bagenda bwe batyo nga tebabba abantu muba bangi naye abantu balina okutya kwe bayingizaamu kati balina engeri buli omu giyeekuniza nga atya kati nze nabawulira emabega nali ntambula nalina waleti emabega ne mbawulira nga oli agamba munne n'agamba uyo alina waleti yuno alina waleti ate nali nkimanyi nti nina waleti kati nali ndowooza okukyuka batunulire bagambe mmwe ne ŋŋamba waayi abantu balina engeri gye bayinza okuteekawo okulwana kati mu kulwana okwo balina engeri gye bakola akavuyaawo naye nga eno abala babanga abalwana ng'eno bwe babba ne ŋŋamba wano mba mugezi kati kye nakola ne nkwata ensawo yange ensimu ne ngiteeka mu nsawo z'omu maaso kati ne mpoketinga era mu seconds nga 5 baali bamaze okuntuukako ne bankwata oba ke bayita akabadi. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.